taddamu kumulinyirira ewuwe oba okugezaako omutaataaganya omudifeminga, okumwogerera ebigambo, okumutiisatiisa, okumukubira amasimu. Apple Watch Series 7 between $500-600 eno yennyini. Omuyimbi Grenade yatwala essaawa eno ku mukyala taddamu kukola ki omulinyirira, naye ate era still twali tulyawo nga twakava mu kooti n'afulumya oluyimba weewanika x kiwulire his intention oba kigendererwa kye twala ekintu permanent nga tayagala kola ki okikomyawo. Kuuma showgrounds kuyididde badidi ebisolo tugenda kwatulya ebinyamanyama ngeno wetunyumira comedy wasoyisoyi season ey'okubiri ey'amawulana ne rain okuyinga emitwalo 2 VIP emitwalo 5 ate emmeeza emitwalo 5 ebwerekeddwako big size bebekol Space Dana Kingsaha Livingston Ajaruna Mbiru Samathayes Walukaga ne bakomedians bonna 16 July balikyengera ku Rose Gardens 17 July Summer Gardens Mukono. Tugende tumusabe interview. Good. Hey. How are you? How are you? We're good. Yeah. Okay, kaso tukwaniriza obulamu Jendi amanya na Habwe Precious well gone advocates tuli twali mu kooti nga bwe twabiraga luli naye era bagwaddijaninga omusango paka leero gwa client waffe ne omuyimbi Grenade official. Leero kibaddewo mu kooti tusabye kooti etukkirize twongereko ku misango gye twateekayo. Emisango egyasooka kwali ku threatening violence ne trespass, naye twongeddeko omusango gwa theft. Eno box eno eriko essaawa gye tuyita Apple Watch Series 7 between $500-600 eno yennyini. Omuyimbi Grenade yatwala essaawa eno. Omuyimbi Grenade yatwala essaawa eno nga client waffe tagimuwadde, tumugamba ogikomyawo n'agaana, ne tusalawo tugugatteko kubanga musango gwa theft kuba taking something, kutwala ekintu with an intention to permanently deprive from the owner. Otwala ekintu permanently nga toyina enteekateeka yona yakizza eri nanyini kyo, kwe kusalawo tuteekeyo guno omusango otwalaba nga agaanye okomyawo essaawa y'abendi mirembe. Naye so si ensonga enkulu, oba essaawa oba tugasseko ne malicious damage ya blocking essimu z'omukyala, kwegamba essimu nebyange eri out of use nga bw'ogiraba tewali kyosobola okukolerako kati kuno kwene essimu eno Apple iPhone Pro Max. Ensonga esingayo obukulu kwe kuba nti era nekyatutwalisa emisango gino mu kooti kwe kulaba nti omukyala afuna emirembe, tayagala kumulinyirira, amwesonyiwe, amuviire, taddamu kumulinyirira ewuwe oba okugezaako omutaataaganya omudifeminga, okumwogerera ebigambo, okumutiisatiisa, okumukubira amasimu, kuyita mu mikwano gye nga bakola ki abamutiisatiisa. Yensonga enkulu era gye emisango twagiteekako ogezaako kumugyawa ku mukyala taddamu okukola ki omulinyirira, naye ate era still twali tulyawo nga twakava mu kooti n'afulumya oluyimba weewanika x kiwulire, ne tugamba ati musajja ono gwe tutuute mu kooti nga takola ki nga tategeera ensonga ate kitegedde. So we tukozesezza akaseera kano okumugamba oluyimba olwo alwesonyiwe alugye ku mikutu gyonna. Oluyimba olwo kati olaba timing y'ekintu nti twali twakava mu kooti oluyimba ne lukola ki ne lufuluma, abantu nga 10 balusindikira client waffe, kitegeeza nti
public perceived the song for our client. Kitegedde mu mateeka mulimu ekintu kye tuyita under defamation, kye tuyita innuendo, nti omuntu asobola okusindikira obubaka indirectly naye nga kasita public interpreting nti bubwo, it automatically amounts to defamation under innuendo. Omusango gw'obubbi essaawa teyagimuwa mu mukwano oba essaawa yagitwala nga talina lukusa, teyagimuwa, kyesobola okugamba n'essimu kikigendererwa kyali ki? bwe bubbi bwe twogerako nti bw'oba otutte ekintu nga nanyini kyo takikuwadde n'akugamba kikomyewo n'otakikomyawo, naye si y'ensonga. Saagala tukulirize nti saawa nti omukyala ayagala saawa oba essimu ze, nedda, ayagala emirembe, tadda wuwe amwesonyiwe. Kyobola emisango giri trespass, criminal trespass. Kiraatu waffe tayagala kubuddamu okumulaba ewuwe oba omukubira amasimu oba okozesa mikwano gye okumumalako emirembe. Peace of mind omuntu kyasinga okwetaaga. So bino twabiteekawo nti oba oliawo oluusi asobola okukola ki, okumwesonyiwa n'amuvaako, naye twali tuliawo ate n'afulumya ennyimba ezisosonkereza kiranti waffe. But you don't have peace of mind since Brunei left you. You don't have peace of mind. I don't have a comment at this moment. You don't have. I don't have a comment at this moment. You don't have any comment right now. Yeah. Are you still mad at him? I'm not upset with him, but I just don't have any comment at this moment. So you're waiting for the court to decide who's right, who's wrong. Absolutely, yeah. What's absolutely? Tell us in full sentence that you're waiting for the court. I just don't want to comment on it because I'm still in court and I just don't want to talk about it. And I don't want to be interviewed about anything at the moment. The new song offend you in any way? Absolutely not. I don't even understand Luganda. You don't So listen no. to his songs. I don't listen to his songs. Yeah, the new song. We Wanika. I don't know what he's saying, so I don't know. But as a human being, don't you wish to forgive him soon? I think I've stated that I've forgiven him a long time ago. I just don't want to talk about any issues because I'm in court and I'm still going to court. So that's why I don't really have any comment about anything. But you've added that case of theft. Did he take the watch willingly out of love or? Casey, Yeah. I don't want to talk about the stuff that's going on in court because it hasn't been done. How things have been said by the lawyer. That's what you should say. Yeah, absolutely. Everything that is pertaining to the court case has been already addressed by good counsel. Have been stopped up. Tell us that everything has been. Yeah, everything that has been going on with my case, my counsel has addressed it. Okay. Counsel. That's it. Maybe mwagezaako okwogerako naye oluvannyuma lw'ova mu kkooti naye n'agaana. Twagezaako okwogera naye era ne bwe twali ku poliisi ne tumunyonnyola, era tovola omusango guno tetwaguteekayo mu kusooka, naye teyeesikaamu okukomyawo ebitali bibye. Kwe kusalawo omusango gwo tugwongereko. Awo twategeerera nti his intention oba kigendererwa kye twala ekintu permanent nga tayagala kukola ki okukikomyawo. Kwe kusalawo tuteekeyo guno omusango. Kati kkooti ebagambye ekyali Kkooti tuddeyo nga ennaku z'omwezi 27 ogw'omusanvu ssaawa 5. yongezamu ddoboozi. Ennaku z'omwezi nga 27 ogw'omusanvu ssaawa 5 omusango gwe guddamu okuwulirwa. Okay, Chiroto, this is not of the record, but of the court cases. Briefly, you had converted the man to Islam. How true is it also? Can you repeat the question? You converted Brunei official to Islam. Is it true last year, 2021, on the 25th of June? Yeah, I did. Straight to the camera, confirm to the camera. Yes. Yes, I converted him to Islam. Period. Yes, I did. They converted him to Islam. Which name did you give to him? Bashir. Bashir. Why did you have to convert him to Islam? Because at that time, he wanted to marry me and my Arab family wouldn't accept it. So he converted to Islam. Did Yes. you have any celebrations at home? Yes. Make a full statement. Yes, you converted to Islam and his name was Escort. Yes. Casey, why are we doing I'm this? just asking, is it true
you converted Brunei to Islam last year. Yes, I did. He converted to Islam because of me, because he wanted to marry me. Yes. And it was called? Bashir. And we had a celebration about it.